Sa mu weekend yabadde ayina enteekateeka zabaddemu ewaabwe saizi z'ekyotero eyo yabadde n'emikolo egy'enjawulo kati nno yakomyewo n'ategeeza enteekateeka gy'ayinawo nga bw'omanyi ayina ekivulu kye 24 25 26 agenda tandikira mu kibuga Kampala Lugogo wava Lugogo agenda e Luweero ate w'amalira kibuga Masaka wagenda okubeera nga akikubira mu nteekateeka eno. Wabula bamubuuzizzaako ku kivulu kya Spice Diana y'omu ku baali basuubira abalina okuyimba ne mulumbe lw'omukulu Seggirinya teyasobola kuba ate nga alabikako. Wabula yatangaazizza n'agamba nti mu nnaku ezo zonna yali mulumbe nga balina okumanyagana era teyasobola kuba ate nga abawo. Wano yabadde ayogerako ne bannamawulire ng'ababuulira nga bwamanyi nti yatandise rehearsals ze okwetekkera ekivulu kye. Kingsa atandise bw'ati ng'ategeeza gye yabadde gy'ataasobodde kuba ate nga ajja wa Spice mu nteekateeka eno. Nange saabadde nga wegambe nadde mu kyalo ewaffe abadde olumbe kyalajjukira ewaffe nange ndwawo okubeerayoko kati time gye nafunye okubeerako ne bafamire ne bagubi n'okumanyagana kati famire yaffe ndowooza kati ebbanga limaze ku nsi kwe kumanyagana okwabadde ku soosi kwabadde n'okumanyagana olabe kuba abaana babataata babatu ate nga gye tugenda tukulaba evunaanyizibwa tudda twabaddeyo mu kyalo ntwabiza senga waffe olumbe yabadde successful. Kale awo nno wetagaezezza ku bawagizi be bonna abawagizi ba Spice abawagizi b'omukwano gwe Seggirinya Muhammad gy'ataasobodde kuba ate nga agenda wabula ategeeza nti yonna abadde abiraba ku mitimbagano. Wano yatandikidde okunnyonnyola ku kuziika kwa Seggirinya ebitaatambudde bulungi ye abyogerako atya. Kingi agamba atya bagenze kuziika munnaabwe bali abatali munnaabwe Mpuuga ndi company era abalabye endowooza tiimu yaabwe nga bakubye ebiwalewale balina ekitenkyali kyebakola bakiwalewale bateekako ekifaananyi kya Mpuuga bo babadde mu kintu kyabwe kirala baludde okulabikako in public kati bazze kulabikako in public ffe tubakondeminga abantu omanyi kalize kakugambira kalukamu nze ndi wano gyempangaalira ye my first family however much I have my family. Gyempangalira gyenzije gyentwalidde family gyenkoze eki family erina okurespectinga njo gyempangalira wembanga ndi in good harmony ate by evidence ebimu birina ku video nga oli waba ayogera nga yo yennyini yeyogerera nti bannange ndi ne bano kwendifiira tolina ngeri gy'omwawula naabo kuwebuuka nabaki era ttima nabaki eri kwesigya ku bantu mu kufa tekyanyumye. Kale ye Kingsa atangaazizza ku nsonga gye yalabyemu Mama Seggirinya bye yayogedde bw'ati nti ab'amawulire ensonga eno mugikkakkanyemu. Kankuyagaza mu maama mu mbeera mwali etakuyamba buyambi sikuteeka mu kamera kwogeza buli kimu maama mu mbeera mwali naye ali confused yaluzinze omwana we otalina osooka oleka omuggyako hadiisi yonna mu mbeera ennungi maami kati omuleka nakkakkana n'otamuteeka mu mboozi zonna yambi alina abaana abakulu ne balina okwekolamu harmony ne meetings ne bazuula oli omukulu abadde akolagana nabaani ne bakolaboratinga nabo ate tebalina bateekako mbeera bajja kuleeta embeera enzibu sinakindi ene obulamu bwensi buno bwolaba ffe tukolagana n'abantu naye bijja kuleetera abantu okutemalirayo bannaabwe. Kitegedde ye Kingsa atangazzaako ne mu nsonga nti waliwo omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko ayina be yagobye naddala abana abakola effujjo yabagobye mu lumbe lwa Katolu Bwama n'abategeeza tebyatambudde bulungi. Kingsa ye agambye bya Muhammad Nsereko agamba ati kukimanti bansereko balina audacity etandika okudimandinga ebyo Seggirinya abaki ate saawa eno biri babirese be bali mu parliamenti naye nabo balimala birya kuba gye biri eyo butogo butambulire bannange mumanyi nnyo bye mumanyi binzoba byabaggwako muleka bamanya balala boogere ate mumanyi agoba abantu mulumbe bino byagambe mutyagala abantu mulumbe lwakatolu Bwama wa famire eyo olofa bali mu ddaame genda ebuuza muganda nange ffe bakwate twogerayogera bintu by'abantu ebimu tubiwa ekitiibwa nga bwe babize genda obuuze Conrad mutabani wa Katolu Bwama omubuuze connectivity gye nalina ne daddi abo abasajja bagala nnyo okuwamba buli muntu bakiwambe buli kintu bawambe bannange mbabuulira tugenda mu tayimu ya kalulu oba tulina byakwogera nga okampeyini sirika kubanga ffe bweyagala okudi campaigning ogenda tutegera tudi campaigning ate gwa talina nakyokoze wano ku gulawundi kati ffe twagala oyo omusajja wakomawo mu kamera oba ezo live zakola ayogere bwogezi kati birungi byabadde akolera bantu. Kale Ahmed Nsereko yagambye tagenda kuddayo kukiikirira kibuga Kampala yabasaba ebisanja 3 babimuwadde.
King Sir yayogedde ku bulamu bwa Kamiri mu nsonga zino nga bamanyi nti yali agenze okulambula Chameleone nga mulwadde ne bamugoba yali ne Bobi Wine agamba ebyatambula esala yange yagigaana nali ngenze musabirako nga namu n'emitwalo gyange 2 ndeke yakatunda madde yagaana essala nakakyokka besanga bagamba musabire ku munnamu ate essala lwe nagitwala yagigaalire kanaffe tufuna obuzibu mu duniya muno banemusi naye eteri musajja mulungi nga Chameleone ng'asazeewo nti kati kambe mulungi yamuyisaamu eggaali agamba Chameleone musajja we abawulira byonna ng'amuyisaamu n'agamba nga teyamuyisaamu oba oli awo Chameleone yalibadde tatereera bagagga baamulaba nali ntutteki balodi baamulaba ne bamuwa ate wane gyali mumukyekingako nina bempitamu toli waffe tekirivaawo kyovalaba nti abamu kibaluma nga tumugambako kumba ate owaffe yatereeza owaffe kitegedde ye King Sir ategeezezza enteekateeka na extras abategeezezza bannamasaka ab'eruweero yonna gy'agenda okuyita kigenda kuba kitya bano erugogo nga 25 tugenda luweero bakyali bange bonna ab'eruweero tujja njagala nnyo bakyali bange ab'eruweero abo Kasana bakyali bange wano Kakoge bantu bange w'obulenzi awo wonna Bombo nawe osobola okusika muno tusanga eruweero mwena mujje tunyumirwe endongo y'eruweero ate ku Sande nga 26 Masaka bakyali bange n'abekyotera Luka ya mwana tusinkane Masaka tunyumirwe endongo mujja mwena tunyumirwe